okuva mu Yolik Film Production Limited okuva mu Yolik nagamba zibaza abaana abafa abawanira nga tolekeda akyali gy'olidduka misinde Yolik Film Production Limited okubira abannaffe bakutuusako aba Yolik saagala kenti olwayo ate nate kiki ekyali kituuse ku mwana muwala ono bagamba ndi the result oba result amagoba g'obwenzi ng'akulembeddemu abazanyi leero ye manager Ssentongo mwana muwala Natabi Agatha tukyatandika era nga tugenda mu maaso akyali gy'olidduka misinde so ng'ate Ssenkungu Emmanuel gwe bakazaako erya jjajja Emma so tosubwa namukadde Nakabugo tukyatandika era tugenda mu Silver nga olikyo nga nze nkuweereza Mwesige George William gwe bakazaako erya Kyoya ekyatandika era nga tugenda mu maaso so ng'ate Kasire John Bosco gwe tumanye bulungi ennyo nga Saabado gwe twagala tumulabe mwena akimye ki Liazi Ronald ne mwana mala Angel nabo basomye mu firimu eno saagala kendi basubwa ate nate Bukabe Fredrick ne Naguja Gladys abadde ba editor baayo so ng'ate manager Ssentongo Yoram yanonyeza ebifo ebagizanyidde location manager Bukabe Fredrick ye DOPY Stroke nayimirira ku kamera yana asitamako bulungi nnyo so ng'ate manager Ssentongo Yoram ne Bukabe Fredrick baproducer baayo manager Ssentongo Yoram ye wa welfare so nga Bukabe Fredrick ne Jeremiah Arthur Bukabe bakola ku sound z'owulira oba amaloboozi Bukabe Fredrick ne Natabi Agatha bawandiika Mwesige George William mwana mulenzi Kyoya n'agitendeka etandise era egenda mu maaso ensawo bw'ozigatta zonna katandika n'abaami ba bizinensi zino wazigase tikisaana ate kuddaawo kwetoloola zitegeeza ensawo ziba 7 abaami bano bagatta bizinensi bagatta nsawo zaaki 5 kati wano kandabe gano gaba 5 bw'ogattako gana 3 si kyekinaana bagezaako gattagatta bizinensi era ng'omu ku baami omu webirevu ye mulimi wantangawuuzi wegattaawo no tokona mukakadde ataawo noleeta ebizibu galina begera kamu 2 ne mukama ansaasire singa nompeze miliyoni 7 nentandika eri projekiti enagamba ogijjukira tolola miliyoni z'ofuna zitandika projekiti eyo miliyoni 35 ng'otandise projekiti yange oba toyise bagatta bizinensi gwe tukyatandika era nga tugenda mu maaso ekyo tukinzizaamu amaanyi awo ngenda kulima nabe nakawuka banneewuunye era okukakano gyamaliriza ofunye miliyoni nga 5 awo kikuzaamuko ku maanyi n'olima entangawuzi bakyagatta bizinensi kube zireeta mwana muwala omwami ono babakyabala entangawuzi ni maama nyamujana jalaalo kino sikirabanga baade bakyabala bizinensi ono emugaga bulijjo gamba ne mugaga mugyebale osibye otya mugaga bulungi nnyabo oyo ne mwannyinazi gwe nagamba bamuyita Miseero yono bulijjo gwoŋŋamba koko yeniyo mwannyinaze tumuyita Miseero mwana mula Michelle mwana mula ina engeri gye yeetegamu ate kugambye mwana mula ayina n'akazigo wuyo namizigo ne kale onoomaliriza ngaondaba bwamwekunyako akagalo tujja kulabagana bumwannyina naye maama embeera ze beeyisaamu ndala kati gwe badde babalira entangawuzi yatandika okutangaala ng'ekinyomo yatunulira mwana mula nga agenda okuva eno wansi ku nkolokolo namwetegereza awaayo obudde ate kutangawuzi andi tabu eri wano engeri gyembeera ennyo mu kyalo mu nnimiro eyo nga sivaamu bino ebyekibuga sitera kubiraba naye kati kokindaze omwana oyo kiki owulira omwagala oli siriyasi oyinza okumbuuza ekintu ng'ekyo gw'omusajja omukulu manya nze omusajja omukulu kyogamba akusanyusiza obadde kyogamba ze sirina musaayi yinza okumuwaayo esaawa nga 5 ez'entangawuzi ne muga atandika bizinensi atandise okuserebeya uno asebengerera muzeeyi asebengerera bwe yeekomba senduthu yeekomba ye Kasire John Bosco so omukwano mwogera kyoga asobola okunzikiriza ne twogera naye ekyo bituufu okimanyi nawe nze ku baana ab'obuwala awo makuba tontegeeranga naye abaana ab'obuwala ndi mulala
talina buzibu alina empisa ono atandika omutemera paasi ekyali tandika nagamba za abaana baffe bano so nga nagambye tukeera bukeezi mu jjolo muganda wange lunaku lwanca tugenda pakingi wandege yakukatale nekireka ku sheero motoka zaabwe rekera ku makya yingira tusibulawo saawa 4 oba kubira mbazira ku 0705 jolo kwete properties basangibwa kiyunga kukira ku Vision for Africa ekireka kireka shopping center duka namba 76 level ya kubiri tokusubwa muganda ngona ko lencha ate lwa Sunday katugenda buli wa Sunday kadi yasaba amugambira mugambe butongole awulira mwagala muzeyi atandika okunyinyibalanga ngalinga yatandise emikolo naye ng'oledde esantiriri muli bubi kale n'oluvannyuma ennyo tuvaayo tudde eno kati okudde eno waliyo omulala ali wamuyita Senkungu ye mwesijjajja gyebirya mu kyoya oligeno ne muzi tukuze tukulanye kuba munaye okubeera awo nga tolina kaana nakuyisa emmanju gw'omusajja wenna ayina mukwano gwe wamuyita Kyajamye kati Kyajamye tazaalanga mwana Kyajamye kakati mutuufu nze bangamba abakazi bonna mbusimanyi batuufu naye noononya omutuufu n'akubula edda abaana gye bali abasobola osobola omuzaalamu ombwe ekyamulemesa okuzaala abakazi tebeesigwa ozaala mukazi n'akufuukira akakookolo bakulanye baabano naye tebazaalanga ensi ejjudde ebizibu kati yayagala omuntu ono omuggumivu agumidde asobola okugenda maaso n'okubeera nga n'amubeezaawo tukyatandika za abaana baffe bawano era nga nagamba tubaamu ne Naalongo omuzaawula aganga amaka asobola okugenda maaso n'okukolako emirimu negitereera aganga emirimu aganga amaka agaba oluzaalo era naawe azaala abaana ab'ekikulu kimu akuyamba n'ozaala ku baana ab'ekikulu eky'enjawulo ate nga bino byonna kulabako n'oluuka omusasula kuba ku 0709 778 oba 0759 kakati agala aperereza omwana ow'omuwala oli amukwasa emmaali jjukira yagigaba eri wa Sendusu kati ate nene wakyagamye kitegeeza mwanyina amukozesa nga bizinesi ye Senkungu namugamba omanyi abantu abaana bobwala babeera bakoowu koyani mufuna mu bbaala abaana abobwala engeri gye banyuka nga buyisi babeera bakoowu abo ab'ebbaala kono nikogambye tugenda kunfunira mwannyoko ng'ogamba ayina empisa gy'okumbeererawo ebyaddala ngenda kweseetinga nseetinga obwana bwe ngenda omuzaalamu nja kuwayo ne kasooda ye mutaka Kyajamye bamuyita Sentongo Yoram Origino Nemzi nga tuvaayo ne tudda ku mwana muwala buno gwe badde boogerako bano abaana ab'obwala abakeera okwetuninga ne yeetega n'abanga akamasu wuuyo tukyagenda maaso z'abaana abaffe baawano ba Uganda Beauty Uganda nate bubu ku ntika nagamba kubira omusajja nakuyambibwa alina ebizibu ebyenjawulo sente zikuyita mu ngalo olina ebisiraani bukyoka tekitambula bakusiraanya ku ziro olyawo kwegamba oli wansi tolina ssubi omusajja ono ajja kusitulawo ate nga takugyeko ena 10 osasula omaze kutereera kuba ku 0708 1775 oba 0709 07 so nga ne 0758 1453 ojja kubanga omufuna temwebaka ekutusiddwako Kiko Mukyuzi Mix naga atonnoza galungulungu Kiko waali yasobola okufumbira enva n'owulira kye bayita enva kati mwana wala ina gwayogera naye yambuza golooza mbeerawo ntya wansanga nyirira nga nsiga ka lipstick nga n'amaaso ga ndege naye gweoli awo mpamu ebigambo malusu meereere tompa yadde 10 ani yagaanye amalusu gagula amata wuyo mwana mwala omwo alina agusiize alinga mujjonkezi pula siina na budde bweddaawo okwogerera ku simu kuba n'enjala embalagaza afazaali bandeeto chips ku candlelight naye gwe n'obeerawo nga tunyumya bunyumya tova gy'oli jukire mwana mwala gwe twalengedde buli mugagga amulabako awulira nga atandise okukola kyokusebengerera era mukava ku simu yange toddamu nakunsumbuwa noonya bannose kati oyagala nkolera ki nga nze nyirira bunyirizi kyogamba malaga nyirira bunyirizi bwentyo nga sina banteekamu sente abasajja akamanyira akabajjuddewo akamanyira abeewamwe bastard of yestajjo eno manyira abeewamwe nze ndeka nemesa ne lipstick wange tukyatandika
era nga tugenda maaso mwana mwana Natabi Agatha Origino ne Mzi nakambye abaana baffe bawano okuva mu Yolik nakwagaliza n'omutima ogu naye ndi mugu kakati ono omwami ye kyaliwo okukola kwe kubeera nga atunda mwannyina buli jadda buli mugaga amugambako amutemera paasi simanyi nakumanya banaye olunaku oba luli kyomwana oyo nga njagadde musina ennaku obadde yagala tukole tutya museeti nga jje ye kasitayogera naye n'omuwayo kawogo buli mugaga gwagwako amuwanira mwannyina kati wuno ali ku senduulu kankulolaba namulabulabi nempuliranga nepisa amawolo gonna agazimba kati oyo omwana bwatwetagwayo sokolindeko bavubuka ababeera kaalo kuno nga bolaba muluga ashaka kati omwana oyo wobuwala muluga asobola okumusobola jedda abaana obuwala beetaaga abasajja abagagga ddala abaana abatunda ettaka buli boogera ekisinga okumusanyusa mwana mulenzi ono senkungu kyoya ekisanyusa kyoya kwe kubeera nga lwasanga omuntu n'amuwanira mwannyina naga agenda muterawo paasi amuwayo ekisaayi oba ekinyanya yamuganja kukola buli kimu kyoyagala masita teweyaliikirira tewali mutawaana tukyatandikaza abaana baffe baano tugamba kimu nti ba Uganda nate beauty Uganda bubu ku ntiko kakati adde agenda kubanja 5 kafunye kino ekinyanyanyanya oba ekisaayi simanyi kati mwana mulaba amaani bakwatagane mutaka kyajamye bakwatagana era kyajamye ku sente ye tumubuulira ebyo naddala ku mwana owobuwala asobola musipendingako zonna zatunze mu ttaka naye banna omuvubuka oyo baneeyaneesibako kale zigola namugamba simwagala naye nanemerako kyogamba ate mbyogere ntya bali wano bagezaako kunywamu kyajamye ono si wa mwenge nyo wa kasooda nagambe maneja Sentongo Yoram Origino ne Mzi ekyajamye ku mulundi guno ekirungi za munnaye sibimanyi byonna byogamba abantu bakuno boogera nnyo munnaye bansibako matugambuzi kundiisango kaganja kutwala eyo waffe nakawuka ye katalemwa okumpi ne wakiyamani kirwana tulima amayuni tusima nayikondo olabe ku bintu ebyekyalo ebyenjawulo naye bwonadda mba n'ab'ekibuga naye nze nkuleeta nenkuleetako e Kampala nenkuza mu kyalo